My sister. It's a Friday, so the weekend is here. Njala kubuzako lwaleero webale gyokolako. Njala kwebaza okutambula nange ku channel eno. Nenkwebaza ya subscribinga, nenkwebaza commentinga, likinga, recommendinga, awulira bino byenjogera ate n'ogenda obiyigiriza omuntu omulala. Nawe njagala okubanga nkwebazaako mu ngeri enjawulo. Thank you so much. Weekend bweyingirawo njagala kutegeeza nti batuyingira mu love stories zaffe era ne leero bwetutyo bwe tugguse. Love story ya leero sina ngeri nyinza kusigira kifaananyi otegeere kyengezaako kugamba, but it's going to be so interesting. Is it kind of painful, but it's some funny. No, not funny. Weird, not weird. No judge kunkomerero ojja kumbuya naawe oba osobola okinnyonnyola omuntu nti love story yabadde bweti live alone ogimunyumiza naye omusigira ekifaananyi engeri gy'oyinza ogidescribingamu ekyo kye mbadde ngezaako okunoonya sofa nga sinaba kukiraba. Nga tutandika show ya leero naggambye olunaku lwa jjo nti nja kuwa omukisa. This week tuzze tutunuulira ebintu ebyenjawulo. It was Wednesday, Thursday, yesterday. Tuzze tutunuulira ebintu ebyenjawulo bye tukkiriza nti ebintu bino bw'obitambulirako n'obyetegereza bubonero obwongera okwoleka Gaayo oyo azze mu bulamu bwo nti Gaayo oyo ekimuleese siraavu naye azze kukubba. So nga bwe tukimaliriza ngenda kubanga nkutwala mu love story. Love story eno erimu disappointment ku ludda lw'omulenzi, si ku ludda lw'omuwala. Love story eno ku nkomerero newankubadde omuwala yaginyumya naye asinga okkafiiramu Guy. Oh, you need to listen to this story. Naye nga tumaliriza topic ya Wednesday ne Thursday nakye njagala okujjayo akatono, then eyo ensonga tubeere nga tugimaliriza mu butongole. Tuba tutunulira obubonero 18. Actually we ended up getting 20. Kosobola okulabira nti Gaayo oyo mu bulamu bwo wamma teyajja lwa love ne yajja kukukaliza. In actual sense yajja kukubba. Olumu tugenda twemalamu eri abantu nga tulowooza nti tuli ku mulamwa, tugenda okizuula nti baatubba nga baatubba. So nga ate twagala okuzuula nti bagenda kutubba nga tebannaba kutubba. Ekyo kyensinga okwagala era y'engeri gye njagala okuzimba omwannyinaze alaba sheeno ne muganda wange muto wange mukulu wange ayinza okukkiriza nti okuyiga tekukoma okulaba nga tutuuka ku kino. Njagala okukuwa ka bonasi then nkuwe ebintu bibiri bye njagala obikozesa ng'ebyokugezesa omuntu oyo okwongera okumuzuula. Bonasi esembayo tutunuulira omuntu ono akamu ku kabonero kenzikiriza nti njala kabeera akasembayo mu kuyiga kwaffe okwa Wednesday ne Thursday. Bw'obeera ne mu mukwano n'omuntu ono babumusinkana ojja kuzuula nti mwababiri mufuna issues naddala lw'ogambye no ku bwetaavu bwe. Singa omuntu ono aba yagadde okumuwa ku ssente, yakulaza obuzibu bwe, asabye ka favor, ayina bills zasabye omukiriya alingire, bw'ogamba no wagenda kubeerawo ko obuzibu, agenda kutondowala katono nnyo. Ayinza banga ekyo takulaze nti kyekimunyiiziza then but olw'okuba aba mumude kyangu okukukwata ensobi. Muyinza banga mubadde mwogera nga munyumya omulaze bulungi toyina ssente nga bw'abadde ayagala ozifuna tagenda asobola zifuna, and to him it sounded like it is okay, but along the way maybe you got a call or your boss called you and like yes Guy naye changa oyogera nange oba oyogera na boss lwaki tosooka n'okolako ekimu n'ebiringa ebyo naye nga gwolooza nti ekimu kyankalaniza kye kya boss era ogenda kumwetondera I'm sorry but like he's my boss and all that, but because he is disappointed nti tafunye kyabadde ayagala, so wano ye eno escape route eno yeekwekayo bwekwesi kwekyanga nenjala okutegeeza nti aba yanyiizenyiize dda. Kakati kyegambye nti omuntu ono buli lwaba nga tokoze kyayagala era ogenda okwekanga ng'ennaku 2 bw'aba mbanga musigadde mukyayogera omuliro ng'agubuza. Omuntu wa just hi bw'omubuuza ebintu 5 ajja kuddamu 2 ataali so brief wetaaga details naye agenda kulaga nti tali nnyo. Awo ogenda okonfamingira kiri ekimu ku bye tubadde tutunuulira nti he is emotionally unavailable. So you're going to confirm that mosso ng'ogambye no. He will try to be emotionally available when
you are likely to answer to his request, to answer his favor, like to respond. Ne tugambye nti omuntu ono emotionally tagenda beera available. Kakati okirabye nti olw'okuba naddala tewakoze kyeyabadde ayagala, yabadde akusabye akasente oba wakamusuubiza tekisobodde kubeera bwe kityo, omuntu ono agenda kubeera n'ekibeera. Nzikiriza nti ekyo osaana okigatte ku bye twabadde tutunuulira, kubanga nakyo kibadde kikulu. Omuntu oyo muba bulungi ng'omulaze nti ogenda muwa era n'omuwa. Bw'oba tomuwadde lutalo. Ayinza obutayomba ye gwe wali badde waŋŋambirawo n'ebiringa ebyo nedda, naye njagala okukakasa nti ekimudumuntu kigenda kubeerawo era mujja kwekanga nga mwekyanze, mumaze wiiki temwogera, mumaze ennaku 3 temwogera, naye ng'ekyakisipaakinze kye kino ekyokuba nga tewamuwadde kyebadde ayagala oba tewakoze kyebadde ayagala. Oyo omuntu oyo mu bulamu bwo abazze kukukuula, abazze kukubbako ssente, abatazze kuwa mukwano. Gwonna gw'anaakuwaako bwe guba gwa mwezi ojja kuba ogusasulidde obulamu bwo obw'ensimbi zenzikiriza nti zigenda kuluma nga zandibadde zikola ebintu ebirala. Kakati question would be, how do I know if he is just using me for money? Ebyo tuliza tubitunuulira. How do you test a guy to see if he really loves you? Njagala tukijje mu kiri kyennyini. Omuntu ono twagala okutunuulira enneeyisa ye. Olumu oyinza okuba nga obadde ogenda mumuwa n'ogamba okay, naye omuntu ono mumanyizizza, kati njagala ndabe okumwawula ku gwe ndowooza. Omuntu ono bw'aba nga tali after money, ne bwe naafeeringa okutuukiriza ebirooto bye, ne bwe naafeeringa okufulfillinga ebintu nga bw'abyagala, agenda kusobola okuntegeera. So ogenda kulaba mu mbeera eyo omuntu akwagala ebyaddala, ogenda kulaba ng'ekyo tekimulidde era jagamba bambi naye era I believe you because you stand with me most of the time, so I can understand this sweet. Era n'omulaba nga takyuse, n'asigala ng'akwebaza ng'agamba nze nkimanyi ensawo yo yeeremeddwa okunnyamba naye omutima gwo guteekenze step ey'okunnyamba. It is just that you didn't have, but you were willing to come in okuntaasa mu buzibu bwe mbadde nina. Kati ogezezzaako okukyawula ekyo. Mu bino mujja okuzuula waliwo ayinza ba nga tazze kukukuula bukuzi ssente naye nga azze kukwakulako kya Julayina. Ojja mulaba nga bwe mukola appointment n'egwa butaka. Oba bulira ayagala kulya buli. Olirabyeko gayi nga bwe muba mwalaganye wamusuubiza nti mugenda kwasa ebinazi. Banakakeya olyotya sutati olyotya bannange olyotya bannange nkwesunga bannange nkwagala bannange era gwe bannange ngenda baby ngenda sweet ngenda ku kati communicating olemeddwa olaba omugamba bugambi nti olabye June, I mean ogenze mu June n'ava mu mbeera abamu atuuka kwagala kakasa ddala tannimba, then omulaba nti yajja kulya bibye agende. So kino nakyo tukinuulidde nga kyetaaga okutunuulira kubanga ku nkomerero tetwagala kubeera na muntu agenda tumalira budde. Eyo topic ngimaliriza in the meantime. If challenges arises along the way, again nja kulaga obwetaavu bwakyo, nja kubanga mbukutuusaako okubuukuwa mu bujjuvu. Kakati nga tunagenda mu love story eya leero, tulina ebintu biri ebisigaddewo. Ekisooka kibozibozi. Ekibozibozi kino ojja kukitegeera nga love story neeweddeyo, so njagadde kyo nkitandikireko. Mukimanyi nti eriyo abantu ababa addicted, ababeera mujjawo mu bulamu bwa relationship yo ne guy, ayinza okuba nga nesalire tajja kuba musajja, I mean tajja kuba mukazi mulala. Naye okimanyi nti asobola okuba nga mujjawo mu relationship yo ne guy, asobola okubeera mulamu wo, like relative, ng'omugayi wo alina omuntu gwe yatamiira. Omuntu oyo nga bw'aba tayogedde, omulala tayogera. Omuntu oyo nga bw'aba amuyise nti kati jangu, abula okukubuukako agenda asisinkana omuntu oyo. Omuntu oyo ayinza okuba nga yatamiira omulimu nga mujja omulimu. Yes, twagala okukola, ne waliwo omuntu atuuka nga bannange akisussizza. Waliwo omuntu abanga mupiira. Mu ggwanga erya
I think it's America story not si awala yalabikidde mu lupapula lwa mawulire lwa Bungereza olupapula lwa mawulire is it the Mirror ndabirwamu the heart of British omukyala yabadde anyumya kati bino mbikuleetera birabikanga ebyewala nenkusigira ekifaananyi ku kyogenda okuwulira mu love story omukyala ng'agenda atuuka okuba nga alina okugenda mu theatre okumukolako surgery okumulongoosa naye mu biseera ebyo omukyala waabeerera mu theatre omusajja yalina match gy'agamba nti baabeeyo yo kaabaani nteeka ogiraba semifinals waliwo omupiira gwaliwaawo omusajja n'aleka omukazi ng'agenze mu theatre bamututte mu theatre okumulongoosa n'agenda okulaba semifinals njagala kubuuza kibuuzo omuntu ng'oyo oyinza mutwala otya ogwo mupiira mujjawo si mujjawo abantu tetubagana kubeera ku exercising rights zaabwe over their choices naye weewuunya omuntu akuleka ssebo ogenda okulaba omupiira gwaba amanyi nti gujja kubanga kukyaliwo ayinza oba nga agulaba repeat era ajja kubanga agulabye oyolooza bw'ova mu theatre ne bakugamba nti omusajja akaseera ako yabadde ali mu mupiira oyinza kukinnyonnyola otya ye bannaffe singa olwo omuntu ono aba afudde abadde mu theatre ku lugambo olugambo luyitiŋŋana ku lumbe nti no munnange nno omanyi omusajja mama ffe tumutya temanyi abantu banne tusanyusa obba bannange mwasuze mutya obonaku bannange kubonaabona byazze bubi maama ffenna lwe lugendo maama afudde muto bagamba naye mukyeba owange nina nno bye nawulidde lumpe maada musajja wono musajja w'omugenzi bawo omugenzi mbu maama amakazi yabwedde mu theatre ko musajja ali ku mupiira bannanga abasajja baweramu akamooli n'eddirisa n'oleka omwana w'abandi olwo n'otula ku mupiira n'ogulaba ng'obitegeera n'omanya nti kakati ono ttiimu gyempagira kati goola enywedde bannanga eze nsobola okula bannanga abasajja balimba ekyo kikola omwana w'abandi bannange teyamwagala ate mbu nabiwulira mbu yalina akawala ke yali ayagala eri ekya Namukaaka era omukubuulire ndozera kagenda okumuzzaako naye bannanga abasajja abakazi tulaba bannange njogeredde ddala ng'omuntu alina olugambo naye nze gwolaba siina lugambo onteresa ekyama kyo n'okisanga n'enkya kakati katugende mu kibozibozi ekisembayo ekyo kyenyumiza ekyomupiira ojja kitegeera love story eno ng'eggwako kakati etuveeyo waliwo gwe nasanyukidde nti oluvannyuma lw'okubanga obadde mu shows zange ebbanga ggwanvu waliwo bye tukusuubira okubanga ebyo tokyabikola waliwo ensobi ze tusuubira okubanga ezo tokyazigwamu waliwo obutego bwe tusuubira okuba nti obwo tokyabugwamu waliwo ebirimbo byokusuubira okuba ng'ebyo tokyabigwamu ebirimbo era oli akyogera n'omutunula bwoti n'omukeneka n'ogamba otulabyeko munnaffe kakati waliwo sisita yansanyusizza era njagala leero abe nga yakola ekibooziboozi njagala Guy nabagambye wiiki eno nti Guy asobola okukwagala ku expense nga gwe akwagala naye nga gwe osaasaanya like Guy ng'alyoka agamba omuwala amuweereza eddata basobole okwogera olaba omuntu bwe mutambuza obulamu ku bbiiruyo okiraba bwe mutambuza obulamu ku bbiiruyo kakati njala tusooke tuwulire lwaki mbyogerera wulira datika ziringa 3 then tweyongereyo wulira era ojooga tolooza nkulimba ojooga kale gwe weeteeke mu bigere byange singa yenze abikugamba oba nenkusaba ssente olaba bino ebintu biteekemu serious mukwano siyomba sikolaki njagala eno audio ogiwulirize bulungi ate oweefumitirize ogiwulirize bulungi singa yenze katolyawo zino esawa oŋŋamba nkunkuweese nkugulireyo ne ku data
nkugulira data zino essaawa. Yes, nkimanyi tolina ssente mukwano ate nkimanyi. Naye zino essaawa mukungamba nti ino nkugulireyo data. Waliwo ebintu ebimu nga tujja twogera. Naye sometimes ebyange sitera nnyo byogererako, nsooka kukola kyo sirikamu, nsooka nembiraba. Tumaze obudde bungi, tumaze ebbanga ddene nga tuli wamu kale. Kitegeera. Naye waliwo ebintu byolaba n'olaba nga nti kale nga sibitegeera nganze omuntu. Ngagwe omusajja omulimu gw'oliko zino essaawa wallahi n'oba ne ssente ezisobola kugulako data, mulimu ki ogwo wallahi? Mulimu ki? Kati onsabye data wa nusu lukumi. Kati zino essaawa z'olimu kati bw'ofuna ekizibu ekyetaaga emitwalo 5 osobola ozikola, osobola okyemmalira. Zino essaawa oli eyo okaaba anti remember waŋŋamba toyagala nkomyewo nkole, oyagala tubeere wamu. Kati bwe mba nga nsazeewo okubeera naawe nga tuli waka, ebintu eby'amaka onaabisobola? As in responsibilities ezimu ojja zisobola because for now tolina ssente. Remember omwaka ogujja ngenda kujja ewaka. Kati remember wali oŋŋamba even right now oŋŋamba nti bwe mba nga nkomyewo waka toyagala nkomyewo nkole. Okitegeera, oyagala mbeere waka. Kati gwe oyagala mbeere waka responsibility ogenda zisobola oba ogenda zirekera nze agenda okukola buli kimu ewaka. Siyomba mukwano, just njagala kino ekintu tukyogereko ng'abantu abakulu, kubanga ebintu ebimu nze nga mbiraba naye ng'ebimu nze nsooka kusirika nsooka nenkirowoozamuuko nenkola ki nensooka nenkiraba. Naye waliwo ebintu ebimu nange kale nga sibitegeera. Abaye byebyo sister, nkwebaza kubanga kati ofunye obuvumu, nkwebaza kubanga kakati simu kuwaganyala era njagadde nnyo engeri gy'obadde oyogeramu ne Guy ng'olaga nti simu bubi naye kino tekiwooma, simu bubi naye kino sikyagadde, simu bubi naye tekigenda kubeera bwe kiti. Obuvumu obwo bwenjagala ate omuntu abunywerereko, si muntu okukumatiza bumatiza na bigambo n'addamu n'akusuula mu mbize. Njagadde nnyo obulamu obwo. Kakati eyo tuvuddeyo mu kibozibozi, njala tutandike love story yaffe. Love story eno egenda kunyumira, tegenda kukaabya kyo nkugambira, tegenda kukaabya, tegenda eyinza okunyiiza naye egenda kunyumira. Kankwagaliza okuliza okulungi tutambule ffembi nga nkola n'ebirala. 2019 gwali gwa musanvu twatandikira okwogera n'oyo Guy. Ogw'omusanvu 2019 Guy yankubira essimu. Minsasozi nali sirina smartphone. Yankubira essimu ng'ennamba sigimanyi nenjogera naye n'aŋŋamba Rashid oli gyebali kukonze kaale. Naawe gyebaliko ssimu nti kaale. Ne mugamba oba njogerako naani. N'aŋŋamba nze bampita gundi ne gundi. Ne ŋŋamba yinga sikumanye. N'aŋŋamba gwe wampa ennamba yo weerabidde. Ko nze nakusanga wa taata. Nti lwasanga mu takisi y'ejjinja. Naye nga mu kyamazima nali ntutemu akanga gumu n'ekitundu nga sikwata ku luguudo lw'ejjinja. Kuba nasembayo we yaŋŋambira ekyo ekintu nga nasembayo okugenda okukwata ku luguudo lw'ejjinja nga tuli byalina bya ssomero bya ku field work nga tugenda ku field work eyo Jjinja byali bya ku ssomero. Kati ne mugamba nakusanga ddi ku luguudo lw'ejjinja nkuwa ennamba yange. Nze sigobera Jjinja, most times ngobera nnyo Kampala. Singa oŋŋamba nti niwansanga Kireka simanyi wa awo. Kuba nze omuntu gwe nzijukira gwe nali mpadde ennamba yange mu takisi, omuvubuka yali w'Ekireka. Era tetwagenda nnyo maaso. By then ye bwe
we namuwa enamba yange naye nina smartphone ne twayogerako kaseera kati ndowooza n'omwezi tegwawera naye ndaba nga sijja musobola ne mmuta ne mubulookinga ne muvaako oyo naye ng'ate teyali wejjinja ate olinga ngamba wejjinja munnange nga mugamba okubye rongo namba nangamba nkubye rongo namba ng'amannya gago yegwe wampa enamba yo ne mugamba nedda ssebo teekamu mmwe banene abantu abateebereza ennamba kuba nange nali nkikozeeko oteebereza ekinamba n'okikubako ne kiyitamu n'oyogera n'omuntu ne weefuula amumanyi okitegeera bamanyi n'okkebera amannya n'ogamba ne namba eri mu mannya weegati kuba nange weyaŋŋamba amannya ge nagamba annimbye alkanniba ng'amannya naga galimbye nengakebera wanene nga wonoyagala okusinikira omuntu sente ku mobile money osobola okkebera amannya bageego kati bwenagakeberanga gamannya gennyini gaŋŋambye naye nga simumanyi ejjinja sinayo muntu wange okitegeera Mr. Sozi munange yajjanga stranger kaŋŋambe wentyo naye saamugoba yasigala ngamba twongere ogenda maaso nga twogera kunzi tewali buzibu bayibuli etugamba togoba nga stranger ayinza okujja nga stranger tomumanyi naye nga yagenda okuvaako oba omukisa gwe oba kiki ng'agenda okuyamba mu gwe kyotasuubira Katonda agamba tetugoba bantu oba ze tomumanyi lwakuba abasitonde aba mirundi ebiri waliyo abali dangerous munaye Mr. Soji bagayi tutandika kwogera nga twogera ekiseera ng'atandika kunkwana ng'atandika okukwana Mr. Sozi namuwa amatu ne muwuliriza era ekirowoozo kye yali aleese ne nkigula kuba yansanga ndi idle kaŋŋambe nti nali idle nga sirina muntu yenna gwe nnina yansanga ndi mu kunyiga biwundu bya mutima munnange ng'ekirowoozo nkigula ekyono nga nkigula nga tugenda mu maaso twogedde tugenze ewala okitegeera nambuuza njagala ebbanga limaze nga njogera naawe toli muntu mubi oli muwala wa mpisa nenjogera ne mugamba omuntu ondabye otya nga nina empisa nga tondabangako tomumanyi nangamba omuntu ow'empisa ne waaba ayogera omuwulira omuntu ng'alina mpisa zimbi era omuwulira ne bwa tomulabye enjogera yo keekulaga okitegeera njagala obeere mukyala wange biki nangamba naye njagala nambuuza oyagala kola bizinesi kikuba namugamba ndi waka sikola biki sirina ssente nangamba kikyomanyi ekyomumutwe ne mulimba infact Mr. Sozi twagenda otandika okwogera nga ngoba ku byokugenda ebweru okitegeera nga binaatera okugguka nga mbuza nga nenda simu by then nali nenda simu nti otambula okitegeera nga yembuzaayo kuba ebisinga byonna nali nabimaliriza naye omulenzi ono bwetwatandika okwogera netugenda ewala nagezaako nayagala omugambe nti ngenda bweru nengamba kansoke nkiyita ewala nemugezaako okuleeta ebiboziboozi ebyokugenda ebyokugenda ebweru nga ndaba takiwagira nangamba simanyi yagala genda bweru nangamba saagala mukazi saagala agende bweru nyamba njagala nkupangire bizinesi otuule waneeno okole saagala muntu agenda bweru kibiki nengamba nensirika nali ngenda mumugamba naye nenkireka kati oyambuza omanyi mulimu kyogo mu mutwe nemugamba mmanyi enviiri naye nga Mr. Sozi simanyimu yadde akatutwa simanyi kasiba nemugamba nali ntandise obiyiga ate nendwala ebbanga lyali ddene linamala nga ndi mulwadde wulira birimbo bye nalimbisa mbu nendwala munange nemugamba nzimanyi naye simanyi nnyo nkyabulamu nangamba kati wemba nkukoledde saalumbi
nina sister wange amanyi osiba enviiri naye saawa zino takola ali waka kati bwe mba nkukoledde saaluuni nsobola okugamba sister wange najja ne mukola mwenna nga wayongera okuyigiriza we bityo okitegeera Mr. Suzy munaye twogedde naŋŋamba funayo ekibiina buno obubiina obukuŋŋaanya ssente obwa wiiki simanyi wiiki 2 mwezi naŋŋamba funa akabiina ka buli wiiki naye nga tekawa ssente nnyingi nnyo nkuwenga ssente oteeke mu kibiina ekyo nze ngula ebintu ebyokukozesa mu saaluuni like zinene zidraya fridge ebintu ebinenenene ebikostinga ssente nnyingi ye ng'abigule kati nze zino ssente zaagala ntereke mu kabiina zenja okukozesa okugula obulalalala obuliba busigaddeyo kuba tasobola bigula byonna ebyesaaluuni nga bibeera okugula obulalalala nyongere mu bizinesi egende mu maaso. Mr. Suzy omulenzi namulimba yamperezanga ssente buli wiiki kale yampanga emitwalo 2 omutwalo ogw'ekibiina n'omutwalo ogwa airtime oluusi ng'ateekako 2.2 weewatyo nga naye ssente endala ayagala bw'asevingi asobole okugula ebintu biri eri era we yamala okugula ekimu naŋŋamba namaze okugula kino fridge n'agiguze n'agitutte ewaka mu kyalo kuba nze wano wembeera sobola giteekawo tewali space biki n'agitutte ewaka wa maama n'agigula n'agula draya zinene abakazi ze batuulamu we bati ne bateekamu emitwe simanyi naye bagikozesa. Mr. Suzy munange omuvubuka ebyo byonna abikola naye nga nze nkimanyi saawa yonna mbuuka ninda ssimu yokka yeesigadde saawa yonna nga mbuuka lwali lumu jjukira twogedde ebbanga lyonna tetwemanyi tamanyi simulabangako olw'ensonga nali sina na smartphone tuba twekubira vidiyo ba ansindikira ebifaananyi nina akasimu katono ka mapeesa ng'eya smart gye nalina yafa wadde nali nfunyewo kasente nga nsobola okukanisa eyo essimu munange nga omuvubuka lubwaŋŋamba njagala ojjeeyo ennaku z'omwezi weziti lwa zaali za Disemba awo ng'atandika oba zaali ennaku z'omwezi 2 Disemba 2019 ng'aŋŋamba ennaku z'omwezi nga 2 njagala gye nkulabeko twemitinge nkutwala ewa maama okitegeera maama we ne taata we baaliyo nange okusinziira nti emabega yonna yalinga gyakiŋŋamba naye nga nze mbuzaabuza nkyongerayo mu maaso kati we twatuuka awo neŋŋamba nendaba nga mulimbi nnyo ng'ebyokulimba bimpeddeko nenkola ki nenzikiriza era we nali ŋŋenda ne mugamba nja kujja munange nga ŋŋenda olunaku lwatuuka nga nyambala bulungi ng'era agenda mu bakadde okitegeera ng'oyambala engoye eziripresentable ezigenda mu bakadde kuba nali sigenda mu mitinga ye yekka newankubadde nali ŋŋenda to meet him for the first time naye era nga yaŋŋambye nina okutwala ewa mami neddali ne bakulaba basista bange bakulinze bulijjo njogera nabo infact yalinga abampa ku ssimu nga njogera nabo oba eyo relationship gye bayita batya nzijukira nga wakitugambako omulenzi tomulabako n'akuwa maama we n'akuwa taata we baganda be ng'oyogera nabo era nga bulijjo nali njogerako nabo ku ssimu nga baŋŋamba ojjadde tulabako ki nga ŋŋenda gaye nga mpa endagiriro y'ewaabwe nga ninnyeza ejjinja bannange abaana abawala mmanyi okugenda okumiitinga omuntu gw'otamanyi ewaka tosiibudde kuba sirina gwe nasiibula ewaka nagenda bugenzi okumiitinga omuntu simumanyi simulabako simanyi oba ali abantu oba yali agala kunsaddaaka Mr. Suzy nga ŋŋenda ntuuka ejjinja mu tawuni we yandagirira we natuukawo nandagirira waliwo stage emu gye yaŋŋamba ntuukeko nentuukako eyo stage nemukuba esimu ngamba ntuuseewo naŋŋamba otuuseewo naye already yali waali naye kati yali apaakinze ku side ku mukono guli nga nze wandagirira wali ku mukono guno waliwo omuti ku stage eyo yaliko omuti naŋŋamba genda awo mu muti ngenda kusanga kati ye yatuula eri ng'alengeza atangaaza alaba omuntu ajja mu muti okitegeera munnange nga ntuuka mu muti nga nyimirira ninde omuntu
nga ntuukawo nyimiridde nayimirako kati by the way yali waali already naye nga tali awo wennyini anengera ng'omulenzi yali ne mukwano gwe yasooka okujja wendi nambuuza gyebaleko nnyabo konze kale naawe gyebaleko naŋŋamba kiki nga ndaba nga ali sitaaka alabika nga ajja ogenda atamanyiiyo bulungi konze ekituufu nali openi gy'ali kuba namanya nti alayika y'omu ku oli naye ekyantegeeza nti si yeeye eddoboozi ly'ono si lye liri lye nali mmanyi eddoboozi lyo nali ndimanyi kati ne mmanya nti si y'ono kitegeera ne mugamba nina omuntu gwe nninda aŋŋambye ansange wano eno mu muti guno eno ku stage naŋŋamba okay naŋŋamba sokojje ne tukola ki oli naye n'akola ki n'avaayo oli ye yavaayo najja n'atusangawo wennyini n'agamba n'ayogera n'agamba Rashid oli otya ne mugamba nti ndi oli otya naye nga yeye kennyini bambi ng'omuvubuka tabalika bubi nga muvubuka kale tanswaza okutwaliza wamu yali tanswaza endabika ye nga tanswaza kale sijja kugira nnyo ne tusooka ne tugenda ku gundi waliwo akafo yoyantwala twali basatu nze naye ne mukwano gwe teyatuleka kuba twali tulina okugenda naye ewaka we twamala ne tutuula mu mmotoka ffenna basatu ne tugenda paka waka mu bakadde baali banninze banaye nga bantegekedde ngoyinza okugamba oba kiki oba birthday party simanyi baali baneetegekedde Mr. Sozi natuuka neŋŋambawo yenze abantu nga sibamanyi anyway by the way tetwatuula na mu nju natwatuula ku veranda ku shade nga abalamu bange bavaayo muganda omulenzi yaliwo omu n'abawala babiri ne mami ne ddadi ekitegeera ne bannyaniriza ne bansiima munnange ebyo byonna byaliwo ne tutuulatuulako awo namala kennyini najja sejjaaka naŋŋamba ndowooza olaba bye nali nkugamba naŋŋamba olaba fridge yiyo nagigula draya byali wamu awo naŋŋamba kati nkyasondayo ssente ngule ebisigadde ojja byeteeramu mu ssente z'ekibiina zotereka konze ye nja biteekamu naŋŋamba ngenda kutwalako nkulage ennyumba wogenda okukolera wogenda oteeka bizinensi yo ekitegeera jjukira tweraba for the first time nali simulabangako naŋŋamba ntwale olabeyo ennyumba we nagifunye infact ennyumba namaze ogifuna ne mugamba wagifunyeewa naŋŋamba eri Jinja mu tawuni tugenda kuddayo nkulagewo lwakuba tennaggwa twatuukawo Mr. Sozi ennyumba baali bazimba kalina yali kalina ku fulu ya wansi we yali apangisiza n'aŋŋamba eno fulu ya wansi ejja kukola kuba waggulu abantu bayinza okukaluubirizibwa okulinnyayo okitegeera ekifo kirungi namaze okirambula tewali saloni zeetooloddewo kumpi awo so kati wano eno obeera okola abava eri abakazi bonna nga bajja wano eno okitegeera Sozi ne mugamba wamaze okusasula ennyumba naŋŋamba ku Sande ngenda mu kuwa omusajja ssente kubanga waliwo by then yali aŋŋamba ku Sande nga wabulayo ennaku 3 olw'Sande lutuuke asasule ennyumba ne mugamba lindako osasula ennyumba n'agamba lwaki nannyini ennyumba nayogedde naye naŋŋamba ye anasooka omuwa ssente lwagenda okukola kyokuwa ennyumba kuba bangi abagyagala ate mbadde saagala waggulu njagala wano wansi n'agamba bangi abagala wansi kati wenna alwawo ennyumba bagenda gitwala ate nze mbadde njagala okolere wano eno okitegeera neŋŋamba mpedde nga saagala asasule ssente ze kubanga nze nkimanyi ssaawa yonna mbuuka bannaye saakimugamba nti ŋŋenda bweru biri byonna n'abigula nze ssente zampa ez'ekibiina nga nzirya kubanga nali manyi siriiwo ebyaddala okitegeera munnange nga mugamba lindako osasula ennyumba kale lindako wiiki ejja
nangamba ennyumba bagenda gitwala kozi nga toyagala wano eno naye kati ngenda kalubirizibwa okunoonya ennyumba endala ng'eno bagitutte. Annaye Mr. Sozi ye ng'olunaku terunnagwa ng'olunaku lugenze ne mugamba nina okuddayo waka ng'obudde bukyali mami tamanyi gye ndi saamusiibudde okitegeera nangamba tewali buzibu ngenda kuvuga nkuzeeyo ewaka ate nga saagala amanyi waka we mbeera. Ekirungi nga tewali ku kkubo wali munda kati namugamba ankomye ku kkubo yanvuga n'atuusa waka yankomya ku kkubo nenvaamu ewaka wali mundako neŋŋenda nangamba lwaki tonzikiriza nkutuusa ewaka wennyini nemugamba bannaye mami wanandaba nga nva mu mmotoka nangamba okay next time tekirina buzibu. Netwesiibula netuuka ewaka n'addayo ewaabwe Jjinja. Ogwo olunaku ne lugenda gwe mulundi gwange ogwasooka okumulaba naye ng'ekituufu kiri nti nali mwagala nga mpulira muli ntandise okukola ki okumwagala ebbanga lyetwali tumaze nga twogera twatandika mu gwa 7 gwa 8 gwa 9 gwa 10 11 twamiitinga nga 2 December era ne twesuubiza okuddamu okwemiitinga ku Christmas okitegeera nga twesuubizza tuddamu okwemiitinga ku Christmas. Mr. Sozi Christmas yatuuka tebannankubira ssimu kati we twatuuka mu abiri awo munaku enkulu 24 nga ab'ofiisi tebannankubira ssimu neŋŋamba bino birabika binaaba bya January kuba mu nnaku enkulu zino bayinza okuba tebakola. Bannaye Mr. Sozi olwangulidde n'essimu nfunye smartphone namugamba sirina smart biki yankolera ka shopping ndowooza essimu yali yagigula dda kuba yagimpako olwo lwe namumiitinga yankolera shopping awo nga tuddayo ewaka n'agula sukaali sabbuuni biki n'angulirayo n'olugoye. Mr. Sozi ebyo byonna omuntu yabikola for the first time. Ndowooza essimu yali yagigula dda naye nga tayagala kuŋŋamba yampa like a surprise okitegeera nakomawo naye ewaka olwo ngitaddemu ntandise ogikozesa ezo zonna ennaku 12 olwo tuddamu kwemiitinga ku Christmas ndowooza lwe yali ategese lwe tujja okwasa ebinazi Christmas yatuuka ssaawa ziwera 4 ez'okumakya. Mr. Sozi aba ofiisi lwe bankubira essimu aba kampuni lwe bankubira essimu ne baŋŋamba basooka ne bankubira 2 missed calls nga siziraba basangako missed call neŋŋamba nfudde aba ofiisi bankubidde essimu nali ndi awo wayitawo ddakiika mmeka ng'omusajja addamu awo kuba naŋŋamba gwe nnyabo oli musiraamu oli mu kulya Christmas oba tosobole kubeera wano enkya ku ssaawa emu totawaana biviirako ddala okitegeera nga mukambwe nagamba nfudde ku Christmas kwennyini. Mr. Sozi omusajja naŋŋamba jangu ne next of kin ojje n'ebintu byo byonna ogenda ttambula ku ssaawa emu nkwetaaga. Bannaye nagamba kati omulenzi mukozi ntya kakati you people if kukoma kumunaba was a person then our guy qualifies to be the CEO of kukoma kumunabo. Abaana ab'obuwala mbabulireko kino mbale sobola kyebeera. Abaana ab'obuwala simanyi oba mumanyi kye bayita okukoma ku munaabo ku ludda lw'abalenzi. Omanyi kye bayita okusindika n'otalinnya. Kye bayita okusindika n'otalinnya kwe kusindika omuntu emmotoka obadde omanyi agenda kutwalako n'omuyisa mu kaseerezi bannange n'alyoka agenda kawolawola swi Jesus. Muyinza oba nga temusobola abasajja naffe tulina ebizibu ekyo kye kimu ku bizibu ebiruma
era omuntu asobola okujja n'aleeta love story ye ng'emboozi gy'annyonnyola kyekyo. Kakati kankubulire, musajja wattu oyinza obanga bulijjo toli mulungi nnyo mu kunaaba, okushevinga si kyekikulu ennyo, ewuwo obeera awo namasambala, tofaayo nnyo ku ntuyo bwerabika. Naye kakati olwokuba otegedde nti ogenda kukyaza kaddeemu, bannange n'olyoka weekeja. Abamu baalinanga obutambaala mu nnyumba, obulusi olina butebetebe buli awo mayiyirizo, naye era nkukakasa nti ng'olina engeri gy'otetenkanya n'olyoka olyala obuliri, essuuka akapeeyo olina kamu, naye n'ofuba okulaba ng'okatyuninga. Sijja kugamba byakukola dduyira omuntu n'okajjuza n'ogamba ayabas leero tugenda kuyimba tuconnectinge. No, it's a big disappointment. It's a big blow. It's a big blow. Era nkubuulire, nkuba akafaananyi omulenzi bw'anaakitegeera nti omuwala wali obaddeko awo, abantu balina memories zaabwe eza Christmas, eza Idi. Era kambabuulireko mmwe, bwe tubanga tulowooza nti abantu tubeera mu Idi, abantu bagenda okwekulisa Idi nga basiiga b'abaana b'abandi embuto, babasiiga enziku, babasiiga endwadde z'obukaba, babafunyisa embuto n'ebiringa ebyo, babasiiga siriimu. Ku nnaku enkulu ng'ezo ez'eddiini, abantu mu biseera ebya Christmas walowooza nti twali bale tulowooza ku kuzaalibwa kwa Yesu, ebiseera bya Pasika, Easter, kulowooza ku kuzuukira kwa Yesu. Bambi Yesu yafa n'azuukira ku lwaffe, ne tulowooza nnyo ku ebyo nti tumeditate. Abantu tubeera mu bintu birala. Oli abala nti olunaava mu misa ebbebi tukome kwesooka tugende mu yakumakya, oluvaawo singa bejjawo on those big days. So people have memories, much as others may be having good memories. Ngajjukira Christmas omulenzi lwe yamwiwaamu n'amutwala awutu n'ebiringa ebyo, abalala bajjukira obulumi. Kankubuulire, oyo jjali okuva mu Christmas ya 2019. Nze waliwo ekintu kye nzijukira, naye waliwo buli ennaku bbiri okugenda ku Christmas. Zalina kuza omwezi nga 23 omwezi ogw'E12 omwaka 2012. Nkiddamu, zaali ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogw'E12 omwaka 2012. Sigenda kubuulira kyatuukawo, naye Becky akimanyi. Agnes, Harriet Musana, Shuba Ranks, Sus. Waliwo ebintu byotasobola kwerabira, naye kakati noono tasobola kwerabira Christmas. Nkubuulire, ne bw'alibeera ddi alibajjukira. Maama, kitaata, oluusi kiguze bupanti bwakyo, kyegaganudde, ali asalawo oluusi abyambale. Temulaba nti alinga awulikanga gaya alina ku busente. Naye omuntu abagayi basobola nga alina byatasobola kwekolera, ng'asobola okuteeka amafuta mu mmotoka naye ng'ayambadde panti ejjudde ebituli wansi. Bibeerawo olw'embeera ezimu, ng'oluusi agamba bino tebabiraba, kati bino bye balaba bye mba nkolako. Musajja wattu n'ogenda okimukola n'otajja, muwala gwe oli mubi nnyo. Era ffe ng'abasajja ekikolwa ekyo tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Nina engeri gye obwedda mbadde mpulira story, nina engeri gye neekuniza newankubaddeyo nga nvuga naye nga mpulira obujiji, olowooza yeebaka. Kati bambi ojjukira akayimba ke nayimba, buli buluma obwomu. Wulira, waliwo wagambira nti n'obezukuka ku makya n'okomawo ng'awaka ne kahaga kakukulisa ne kabula, ti n'obula gw'ogamba bw'oyise mu lunaku, oba ne ssente n'odiba nazo mu mpale, ng'obwomu obukufuŋŋanye, n'onoonya n'ekyolya ne kikubula laba kale, nga kyokka tolina choice, era kikomando kye kiramula,
abalala basalawo kubinuka atera komewo ng'akoye. Kati wulire walala nti bw'ova wonoyiya bw'onoyita mu kiro omwo mwe muva n'endwadde zo n'evuma ng'olwo wejjusa kati embeera yekyayonoonya ne gwe weesiga. Omuntu oyo okwagala mu prosesi y'okuyita mu kiro ekyo omulenzi oyo ayinza obba nga yakoleramu ensobi. Abasajja ebimu ku bibaguza malaaya byebyo. Tolaba nti essaawa wayinza banga wasigadde essaawa 12 oba essaawa nga ziringa 9 obudde bukye. Naye ezo essaawa ku musajja ali disappointed n'omuwala gw'abadde asuubira okujja ewuwe n'atajja. Ezo essaawa buli ssaawa gibaleemu wiiki. Kati ogatte wiiki zaffe nga 9. Olwo ebbanga liba ggwanvu. Omulenzi alaba nga obudde tebugenda kukya, agenda kufa, alaba entaana bagenda kumuziika, bannange nga bambi era olumu owunzika agenze ng'agula malaaya. Oluusi wava ensobi zetasobola kwenyumirizaamu oluvannyuma. Katumalayo story. Thank you for being part of the family. Nengamba mulimbe ki amanyi olw'eggulu tugenda beera ffenna kuba yankubira essimu ku makya. Nangamba ogenda kujja ku makya ne mugamba nedda nja kujjanga lweggulu awo kuba saawa eno am the one cooking. Nze nali nfumba. Nangamba tewali bizibu. Kati saawa bankubira essimu saawa nga 4:45. Nengamba kati oba ngenda limba ki? Mr. Sozi amagezi gangamba jjako essimu. Jjako essimu. Essimu ne ngiswitchinga off. Yagenda okuddamu okuba nga essimu teriiko. Naye gayi mugezi. Already yali alina ennamba ya sister wange ng'alina ennamba ya mami wange. Era bulijjo ng'abakubira wakuba essimu yange nga teriiko ng'akubira omukwabo. Ng'abagamba njagala kwogerako ne Rashida. Mummy yali yambuuza Dani ani ankubira ng'essimu. Ne mugamba gwa nze already nga mmanyi nga nkimanyi yamukubira. Naye mama yambuuzaako olumu n'aŋŋamba ani ankubira ng'essimu akumbuuza. Ne mugamba gwakugamba y'ani? N'aŋŋamba kati kolo yakuba essimu nga teriiko mmaze ogiggyako n'akubira maama. Maama yali taliiwo oba yali alaze nga tannadda ku kyaki. N'akubira sister wange n'amugamba Rashida bw'ali. Already erinnya lyange nalyogedde. Nze Rashida by the way. N'amugamba waali kooli n'aŋŋamba bakwagala ku ssimu. N'agimpa ne twogera ne mugamba nkubuulire essimu yange bagibbye. Ne mugamba essimu yange bagibbye. Badde ndi mu kufumba essimu ngitadde ku lubalaza omanyi ewaka waliwo ekkubo engeri y'ekkubo kati mbadde ndi kufumba wano wabweru. Essimu mbadde nnyingidde munda. Omanyi obwedda twogera naawe si kyekyo kati we namaze okwogera naawe n'egiwummuza wansi kati oba ebirowoozo ne bigivaako nnyingidde mu nju nga nina kyenzigyayo ngenza okuddamu okufuluma ng'essimu sigiraba. Nkubyeko nga teriiko. N'aŋŋamba tewali buzibu anti ngikubyeko nga teriiko. N'aŋŋamba naye nawe obadde careless. Ne mugamba essimu mbadde gye sinziggyeko birowoozo. Ngenza okuddamu okuginoonya nga sigiraba. Kyokka ngikubyeko nange nga teriiko. N'aŋŋamba okay tewali buzibu. Kaakati onooba ojja olw'eggulo ojja kunsanga wano wewati neewati n'andagirako nze kaali. N'aŋŋamba akasimu ko akamapeesa kaliwo. Ne mugamba akasimu nakagaba nali nagwe nakawa sikalina. Ye yonna nnimba. Baŋŋambye already ku ssaawa emu tukwetaaga. Okitegeera. Mr. Sozi nakeera ku makya ssaawa 11 ne ntambula. Ne nvayo ewaka kuba ofiisi yange yali Mmengo. Munnange ng'omulenzi teyaddamu kumpuliza. Sister wange ne mugamba waddamu okukubira tomukwata. Oba mugambe Rashida taliiwo. Ne mu disappointinga bwentyo naye nga sirina kyakola. Ne nvayo ewaka for good. Okitegeera saddayo paka nakati. Naye twali tugenda okulinnya ennyonyi ku airport.
Esimu yange yamupensa nali njirina by the way, naye ne mulimba nti nagigaba. Kati we twajja ku ofiisi naye esimu twaziggyako already. Olunaku olwali olw'okulinnya ennyonyi twali tulinnya in the evening ssaawa 12 ekikaana 5 eyo. Ne mukubira essimu neŋŋamba omutima ne gunnumiriza ne ŋŋamba sijja genda nga simugambye. Ne mukubira essimu ku ssaawa 11 awo nga tulinnya 12:45. Mr. Sezzi mwana mulenzi yakaaba. Olwali okuba akasimu jju nga lyakavugamu gumu n'agikwata. N'aŋŋamba Rashid oli ludda wa? Ki ekyakutuukako? Nga sikulaba, essimu gikuba teriiko, kiki? Ng'akaaba. Ne mugamba nti ŋŋenda, nabimugambira ku airport. Ne musiibula ne mugamba tuddemu nga emyaka 2 giyise. Mr. Sezzi mwana mulenzi yakaaba maziga. Nange ne nkaaba kuba nawuliranga obulumi, naye navaayo nga tetutunudde ku vanilla. Situnulangako vanilla naye twamitingako omulundi gumu era we twagenda ewa maami ne daddy. Omulundi ogwali genda oba ogwokubiri kumiitinga ffe babiri lwali lwa Christmas ne kitasoboka. Nali sirina ngeri gye waka nga pressure zankubidde ez'ennyonyi ngamba bannange ng'akatima kagenze dda mu bbanga. Ate nga nina okkiira ssaawa 11 kuba jamu w'ekirika awo kujja vaaza awo terubeerawo jaamu. Munnange nga nina omukeera ntuuke nga bukyali ssaawa 1 nsange kwate obudde baŋŋamba ku ssaawa 1, so ne tutasobola kumiitinga mulundi mulala. Naye bannange n'aŋŋamba Rashida, you have disappointed me. Lwaki tewaŋŋamba? Kati awo najjukira biri bye naleetanga ebiboozi by'okugenda ebweru biki. Nagamba kitegeredde kyova olaba waleetanga ezo emboozi. Naye lwaki tewaŋŋamba nti wali obikozeeko already? Ne mugamba nti nze nagezaako oleeta emboozi ndabe ogwawa naye ndaba nga tokiwagira ne mbireka ne sikugamba. Musasoozi tubaddewo natuuka eno nga twogera. N'aŋŋamba ngenda bankulinzi. Sigenda kufuna muntu mulala, gwe olina okuba mukyala wange, gwe olina ba mama w'abaana bange. Okitegeera kuba nze nali nkusiimye, nakusiima okuva ddala we natandika okwogera naawe nga sikulabangako. Olowooza nava ku ki nkusitule? Twali ewa maami for the first time nze okulaba ate nkutwalidde mu bakadde. Njagala bireewo nga bakimanyi. Ate essaawa yonna nali njagala kujja na wammwe. Mmemba ndeese buntu butini nkyale kuba nali ng'agamba mbwajja akyale kuba sure deal nga tulina okukola ki. Yali alina okunnyanjula, okitegeera nga ayagala kujja wa maama amulabe. By the way nga teyeetiiri, tayagala nti oba abantu tatya nti baganda bange bamulabe oba ki. Kubeera newe nali nga siriiyo okuva we navaayo yateranga okumitinga ne sisita wange ng'amanyi w'akolera. Namulagirirawo era yatuukawo. Sisita wange yaŋŋamba nalabye omuntu apaakinga emmotoka n'ajja wendi. Ate tufaanana kuba we yamulaba naye teyabuzaabuzibwa. We yamulaba yamanya nti y'ono, okitegeera nga n'oli tamumanyi nga naye nga tebeemanyi naye we yalaba omuntu kuba nali mulagiridde. We yalaba omuntu eyakola ki, yamanya nti y'ono. N'amugamba Rashid omumanyi nti ye muganda wange, obadde ogamba ki? Okitegeera. N'amugamba tewali buzibu kakkana. Omanyi sisita wange yeekambuwaza. Naye yali just amukoleddeyo ka shopping katinitini. N'abimuleetera ebintu n'abimuwa n'abikwata oli yali yeekambuwaza. N'agamba bulijjo oyogera nange ku ssimu, nkakubira essimu nkubuuza Rashid yenze. Okitegeera. Tubadde twogera naye mu December Bobi Wine ng'ali mu campaign. Bobi ng'ali mu campaign. Waliwo olunaku lwe yagenda e Jinja, omulenzi oyo yagwa ku kabenje. Yafuna accident. In fact yavaako
yakozenga that accident owa alaba ku accident y'abasirikale abafuna akabenje ejjinja Bobi lwe yali ejjinja era wali abasirikale abagwa ku kabenje naye he is the one who caused that accident ayi naye yakosebwa naye ne baagala omusiba webityo ne bamuggyako pamiti ye era ne basigala nga bamunoonya naye yankubira essimu olwo essimu ebuze essimu ng'ebuze bagimubbyeko n'afunayo awo yakubira ku nnamba ya mami we n'aŋŋamba nkubuulire poliisi ennoonya nakola akabenje nakozinga akabenje batwala pamiti yange naye olaba tompuliza omanya nyinza oba ndi musibe omanya nyinza oba ndi musibe naye njabbirayo nga nkulowoozaako ki ebityo n'abula yabula okuva January yaŋŋamba mu December like n'abeera ng'ampa alert January nga nnaku z'omwezi kubanga lumu yankubirako nga mpishinga happy new year naye ng'akuba direct call nga talina smartphone n'aŋŋamba happy new year biki naye okuva awo saddamu muwuliza nzizeemu omuwuliza mwezi guno oguwedde naye obuzibu bwe mufunyeemu ayagala nnyo omupiira musobola oba nga munyumye n'akola ki omupiira ssaawa y'omupiira naawe akwerabira banange wali abantu abagala omupiira obanga eki kyokka for me sandiganye mupiira kuba nange erina ttiimu gye mpagira ndi muntu wa mani wadde sibimanyi nnyo naye nga nze ttiimu yange Manchester United gye mpagira naye kyali ayagala omupiira so naawe yesterday nabadde njogera naye nemusindikira message yasoose okunsindikira nemusindika emisana teyasibyeko n'asangako message zange n'aziraba but in fact teyazizeemu kati nagenze okuddamu nemusindikira message nayo n'agiraba naye nga taddamu nemubuuza awo nenyombawo nemugamba sebe olinayo abalala ayakubuzabuza kutwalira obudde toyagala nakuddamu message zange nagamba nedda mukwano sibye ebyolowooza nze badde mu kibanda nga ndaba omupiira nawulidde obusungu nemugamba omupiira ye first priority yekitegeeza nze onteeka ku hold nosooka nomaliriza omupiira guno olukonzirira waliyo abavubuka balaba omupiira ekisusse kale beera ng'ogulaba naye nga si nnyo bwotyo message zange ng'aziraba abadde nkikola akasonso n'asindika n'agiraba taddamu ne wayitawo eddakiika nga 10 n'ensindika n'agiraba naye nga tagiddamu olwamaze nga nyumiza mbu ali mu kibanda nawulidde obusungu naye leero bw'otuwadde egundi zotuwadde point zotuwadde leero kati nendaba nga nina okumugamba ekintu ekyo eky'omupiira kintamye nga yalaba omupiira byo yajja okundeka ng'ewaka oba nga tubadde ffenna kuba ye ayagala bintu bya kubeera ffenna from the first we started talking ng'ayagala nze mbeere mukazi we mukyala we mama w'abaana be era nga mpita mama erinnya lye yali ampita ye ayagala tubeere ffenna like mu bufumbo era mwetegefu okujja ewaffe ati kyensinga okwagala sanga agenda namusajja jasi kawunduka ku byeddinisa era bye byali byannemesa relationship nalwawo okubeera mu njagalo we kyokugera nasooka okwagala naye nammenya omutima so byebyo I had to express that one to him nti kino sikyagala okitegeera kasitole tukawulidde kati one ogasse owulira ekigambo kye natandise nakyo eky'omupiira oyinza okukiraba ng'ekintu ekitono naye ekyo kiyinza okutta amaka g'abantu mbuuza kitya omusajja agenda n'abanga priority ye mupiira kakati oluusi woweetaaga okubeerako naye n'abeera mu mupiira olaba bw'obeera aido jjukira omuwala ono gaayo ono yamufuna mu ngeri yakubeera aido ekyo kijjukira ngeri yakubeera aido
olaba bwamuleka n'agenda mupiira n'asigala ng'ali idle. Bamukwaniramu being idle, bamukwaniramu idleness, ne bagenda bamusigulira mu idleness. Gayi ng'ali mu mupiira ne wabeerawo omuntu ali willing okuwa omuwala time. Bitandikira mu buchat, ku busimu, after all n'ali mu mupiira. Teka oli otya bannange, waye ndi wano nzije nkulabeko, ejjangu ndabeko, litata gundi aliwa. Waye ali mupiira. Babala bubazi mupiira, nti omupiira gubeera gwa ddakiika 9. Baba tebagenzeeko mu extra na biki, ddakiika 9. Mu ddakiika 9 ng'oli mu mupiira, abantu beekwana ne baasa ebinazi, ne bafuna olubuto n'okuzaala ne bazaala, ne baza ne ku mwana nga tomanyi. So, okiwulira ng'ekitono. Naye sinza giyita addiction, but that much love for sports eyinza okutuuka ate n'eba ey'omutawaana eri omuntu omulala. Si ya mutawaana eri omulenzi, naye ate weetuukira okubeera ey'omutawaana eri omulenzi, kwe kubeera ey'omutawaana eri omwana omuwala, n'agwa mu mitawaana, emitawaana ne gijja ne gikuba omulenzi. So, bino ebintu biba byetaaga kwogerako nga tewekkiriranyiza. Ekyo njagadde okukijjayo, okiwulira ng'ekitono. Omusajja ayinza oba ng'ali taken up by career. Eriyo abantu abayinza okufa love nefa ng'omusajja amutamizza bitabo. Omuwala yakamala ka certificate kano n'agenda kano. Kakati amaze kati masters, kati agala PhD, kati agala nemubeera mu olwo omusajja n'akutama. N'agamba genda ofumbirwe ebitabo. Kati oli kyava gamba genda wasa omupiira. So, twagala okwebaza sister sharing a love story yaffe naawe. Erimu n'ebyokuyiga ebitonotono ebadde enyuma naye erimu ebyokuyiga. Kyenva nakugamba nti nze okujja wano ku channel eno, okutandikawo channel eno, nayagala obudde bw'obeera nabwo obungi ng'oli ku kyeyo oba ng'oli Uganda, okubukozesa ebintu ebiri productive byolaba okakase nti bina kye bikugattako. Naye ngamba nyinza butakipayinga budde bubonabona bw'oba olina obuli free, naye bwe mba nkutuka essaawa oba 2 oba ddakiika, ezo nazo tubeeko bye tutaasa. So, ekyo nzikiriza nti Mukama atusobozesa okukituukako buli olukya, twongera okugenda nga tukituukako nga tukikwatako. Nsaba Mukama akuwe ekisa nga tusisinkana mu love story eya enkya ku Saturday night ne Sunday night. Shows zaffe zibeerawo ssaawa 3 ez'ekiro live nga tuli mu love stories ezo. Njala kwagaliza obulamu obulungi. Nzikiriza tusabe. Katonda waffe omulungi, webale nnyo olw'omukisa gw'otuwadde mu by'okuyiga bino. Webale nnyo olwa ngendo zoyisa mu bannyinaffe ne baganda baffe. Nobawo obuvumu okujja okuzigabana naffe. Eya leero neewulikise ng'eri ffane naye naye erimu ebyokuyiga. Omuwala ekisooka kye tumujjagulizaamu teyava ku kiruubirirwa. Abasinga agenda n'okulaba nga okugenda e Bulaaya tekikyakola makulu, ogenda ku kyeyo tekikyakola makulu, naye obufumbo awe butandikira. N'olyoka olaba embaga. Weebale, abalala bayinza okuba nga balowooza nti kino yakola kibi, naye wano tulabawo okusimattuka kubanga relationship yali tannaba kugistadinga kugitegeera. Ndabawo okusimattuka. Waakiri ayinza okuba nga asimattuka olwo ng'anaalugwamu lulala naye ng'afunye n'obudde bwetegereza omulenzi. Eyo yali ensobi gye wamusimattula. Tukweyanziza nnyo olw'okutwagala n'otuleeta bino okubiyiga. Binyweze muffe bikole amakulu mu bulamu bwaffe nga tubikozesa okukyusa obulamu bwaffe n'okuyamba abalala mu bulungi obw'ekisa kya Yesu Kristo bwe tusabye, and we all say Amen.